mbalamusizaako bannayuganda mwenna buli omu gy'osinzira okuwangaalira mu nsi yonna. Olwali ennaku z'omwezi ziri 31 ezaakonka ku mwezi gw'Ekkumi mwaka 2024. Kitegeeza tusigazzaako essaawa mbali tuyingira omwaka omupya ogwa 2025. Ekindeese olwaleero ekipayopayo kwe kuyisaawo obubaka obugema oba obukingiriza ebyo ebyandibadde bituukawo ate nga twandibadde tubyewala mu obudde nga bukyali. Okusinziira ku information gye ngathaliza olwaleero, njagadde tegeeza bannayuganda naddala mwenna abagenda okweyunula enkuuka mubeere begendereza nnyo. Waliwo ebyobufuzi ebiplaningibwa okuzanyibwa n'okusiiga ettoomi ekibiina kya National Platform ssaako n'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ebiriwa. Olwaleero buli muntu agenda kubanga ajaguza okuwona oba okuyita mu mwaka omukadde okuyingira omupya era ebivulu bingi bitegekeddwa, naye ekivulu ekikulu kigenda kubeera mu Lubiri e Mengo. Abasinga obungi bagenda okweyunira, naye Emmengo eno okusinziira ku information gye nfunye, basajja bakulu abazanyi ebyobufuzi ebyekifuulannenge bategese okukola effujjo bo kennyini ate balimaale oba balisiige ekibiina kya National Platform ne President omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu batya. Nga mukimanyi nti poliisi n'amagye ne CMI bakubisa dda obukofiira ovulo ne t-shirt emmyufu eziraga nti bya National Platform. Bwe batyo ebintu bino byonna babisaasaanya dda mu bayaayi baabwe abagganga ezikola ekibuga Kampala, Mukono, Ntebe, era nga bagenda bikozesa olwaleero okukola effujjo kiroozese abalabi oba n'abaana bagenzi mu kivulu ekyo nti abawagizi ba People Power National Platform bakoze effujjo mu nkuuka mu Lubiri e Mengo nno kikyamu. Era y'ensonga lwaki mwalabye nti mu nnaku ezisembayo basobodde okuyita abayimbi be baali beegobera bo bennyini omuli Moses Sali Eke, Bebe Cool, mwe muli ne mukulu Allion Skin abazze oluvannyuma bagenda okwegatta ku nkuuka eyo. Naye ng'ekigendera ky'abaana kyabaleesezza effujjo likolebwe bagambe nti olw'okuba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ye teyajja, bano babakozeeko effujjo okusinziira ku biki ebaddewo mu music industry n'ebyobufuzi. So abavubuka aba National Platform na People Power bakoze effujjo mu lubiri lwa Kabaka e Mengo ne boonoona ne babba ne bakuba buli muntu yenna eyabaddeyo ekiweesa ekifaananyi ekibi. Kati kino bakitegese bulungi nga bakimanyi tetujja kyetegeera, neffe tutegeererawo era netujja ntubagambirawo. Kanjera tegeeza yenna munnayuganda agenda okugenda mu nkuuka e Mengo, genda ng'okimanyi kubanga bano baagala kikozesa in the one of the other nti abantu bwe bategese okuva mu gete ez'enjawulo nga bambadde bajja kuba bambadde engoye za Power okukola effujjo, bano bajje bakikozesa ebyobufuzi nga bakiteeka ku TV, ku radio, n'okusingira ddala ku radio ne TV ezaabwe zitudde mu Bulange e Mengo nga bagenda kikozesa okulwanyisa muzzukulu wa Buganda Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Platform. Era bakitegese bulungi nnyo, naye olw'okuba nti ffe tujja ntubaga ebintu bino ng'obudde bukyali, ebintu bino olunsi tubigema betabaawo bwe biba tebikyakola makulu. Kanjera tegeeza mwenna abaddukanya CBS, BBS n'abenkuuka, akakodyo kano ke mwazanye bambi musigale nako mukaleke, muleke abantu bazze banyumirwe bakole baagala. Ebintu by'okukola effujjo n'okusiiga ettoomi abantu mutakkiriziganyira mu kibi nnyo. Kale mwenna be bawadde ensimbi okujja okukola effujjo mu nkuuka eyo nga bambazze engoye za National Platform n'eza People Power, bambi mudde waka mwekuba mu mutima kubanga eggwanga lituvunaanyizibwako wamu. Akuwadde omutwalo okujja okukola effujjo yagenda kufuna kawumbi era kijja kukomekeza ng'omuzanyi baguzannye naye nga gw'ofiiriddwa ekinene ng'ate bakukozeseza ensobi. Nga omumanyi nti ebyobufuzi ebiri e Mengo abaliyo bonna bantu ba Museveni, kati akakodyo kano bakakoze nga balowooza tosobola kategeera. Y'ensonga lwaki baleese n'abayimbi baali baawera bo kennyini ng'omukulu Moses Sali Eke, Bebe Cool ne mukulu Mulwana oba gumumanyi nga Allion Skin, nga bano babaleete ku stage ate bo bannayo bennyini abanaabeera mu audience batandika okukasuka obukiko bw'amayinja n'okukola effujjo okubba amasimu n'okuba abantu bakiteeke ku ffe kyetutajja kukkiriza okugema kusinga okuwonya. Era bino babitegese nga ne rediyo yaabwe CBS, TV yaabwe BBS nga ejja kitambuza nnyo okutuuka mu byalo wansi beetamise abantu ekibiina kya National Platform ne President omulonde Kyagulanyi Ssentamu. Kati bino tubitegeererawo tubigamba no tebijja kubeerawo, tubigema ng'obudde bukyali.
yensonga lwaki nabagambira omutandika nti nkuuka eno baali bagiwa Abitec baali bagiwa sole baali bagiwa Balamu yagigula go bagiwa ne lwaki mu nnaku 2 esembyeyo ate mulabye nti Abitex kati yagitegeka lwaki kubanga bakitegedde nti abantu bebagala okukozesa bantu baba NRM ne bagoma abantu abaki abenzikiriza endala which is okay kubanga no business omuntu asobola gitegeka n'ebikolwa by'okukoleramu effujjo mu biteeke ku bantu abala mu kikomera kikikiriziganya nakyo kale ngenda kusaba comrade yenna ali eyo naawe wenna ali eyo mwongere yakatambi kano mukasaasaanye abadde basuubira okukola effujjo eryasasuliddwa ensimbi likomwe era nga ganga zino zonna muzimanyi ezitegekebwa mukulu Christopher Damulya baade bamaze dozigula t-shirt enkofiira ne ovulo nga bagenda kukola effujjo kwa abayimbi ba NRM abateekeddwa mu kuyimba mu nkuuka ekire kikeesa olwaliro so effujjo libadde ligenda okukolebwa fe tuliyimiriza era tukiriziganya nalyo nga mugenda disiba ku national platform ekyo kikome mukole business zammwe abayimbi bamwe bayimbe abantu bali basanyuke buli mwaddewo mu mirembe ebintu by'okukola effujjo nga mulikozesa mu bintu by'okuzanya by'obufuzi tetukkiriziganya nabyo so njagadde okikola kino enseetegeere nti kyonna ekigenda okukolebwa nga kyabulabe mu lubiri emmengo tekitukivunaanyizibwako yensonga kituze nti tubagamba ng'obudde bukyali nti bano bategeesa abavubuka okuva mu ghetto zonna Christopher Damulya organize nga baziwadde ovulo n'ebikozesebwa byonna okujja okukola effujjo olw'okuba nti ejja kubeerayo abayimbi ba NRM ffe tetugenda kukkiriza kutusiiga ttome nga tusobola okwogera kulwa Katonda n'ensi yange njala obbagaliza omwaka omupya omulungi ogw'2025 namwe abayise ebizibu by'enjawulo mukama bakingirize namwe musabe nnyo ate omwaka ogujja wabeere gwa mirembe mwenna mbaagala nnyo bannayuganda buli omu gy'oli tonywa n'ovuga tolwana tokola ekikyamu osobola okusigala ewuwo stiiru omwaka gujja kusangawo kubanga Uganda essaawa zino weeri n'ab'ebyokwerinda bafuukidde bannayuganda akagumba bebennyini baavu bateeka emisanvu mu kkubo ne babba bannayuganda babbako ensimbi amasimu engatto buli kimu kale ngenda kusaba bwe kiba kisoboka osobola okusigala ewuwo ne weeyagalirawo oba osobola okugenda ebintu byo eby'omuwendo omuli emidaali emikuufu essaawa ez'ebbeeyi amasimu mubireke eyo temutambula nabyo kubanga kiyinza okuviirako ate obuzibu n'okuba nti ofuna obuzibu olw'ebintu byo olw'okuba nti abantu bangi bagenda kukola ekiro kyalo nga baagala nsimbi naddala abantu abatamanya ngamba bagenda okuba nga beeyunira ebivubu ebyo kale ngenda kusaba bwe kiba kisoboka sigale waka bwe kiba tekisobose ebintu by'omugaso tutambula nabyo wabula ate weegendereza totinkula ntalo z'otambaleeko kubanga ennaku zino abaana bazibu mukko si bangu embeera banyigiriza nabo sede bazinoonya mu nsawo z'abannaabwe kale kulwa Katonda n'ensi yange njala bbagaliza omwaka omupya omulungi na buli omu weekuume mukama abankumira takumira mpeera nsayinize out naye nga mwegendereze nnyo ebigenda okubeera mu lubiri emmengo bagenda bizanyisa bya bufuzi naye kati manyi kekafulumye bagenda bikomya buli muntu yagala munno mukomye effujjo mukomye butayagaliza mukomye empiiga mukomye enkwe ate mwekuume tusigala nti Uganda yaffe tetuyita bwe tugenda kgenda mu nsi ndala batuyite bannayuganda tusigala tuli bannayuganda mwenna mbaagala nnyo mukama wankuumire